بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يبزب الله سبحانه وتعالى alina amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu. Yatutonda n'atteeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekinene eky'okubeera ng'asinzibwa. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ekyatonza amajinni abamu bagayita mageege, n'ekyatonza omuntu Allah gwe yasukkulumya ku bitonde byonna kusinza Allah. hal haqqaqta ibadata Allahi wahda, weweetunulamu ddala otuukirizza ekigendererwa ekyo ekyakutonza, oba kirabikira bulabikizi mu mwezi gwa Ramadhan nga bwe guggwako oddayo mu Soweto n'otaddayo kulabika. Njagala kwebaza nnyo mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa omuko. Eyo mba kutegeera nti waali newe saalize, kubanga ye yenze. Era eddakiika zange mugambye newe walyongeddeko eddakiika 3. Asitankulabawo mbeera mutebenkevu. Be bamu ku basseeka bendaba nga bakutte omuzindaalo, omutima gwange ne gutebenkera. N'olw'ensonga eyo tusaba Allah atugase n'ebigambo by'atuwadde ebirimu okuyiga. Naddala waliwo ebisumbuwa ennyo abakyala ebyo byasembezzaayo awo ku musaayi. Ebisumbuwa abakyala bokka, n'abawalimu ababiramula bibatabula. Ono agamba kino, oli agamba kiri, nabo ne basoberwa. So ebigambo ebyo mbikwate, era nja kusaba bano ab'obutambi abasalamu ensonga ezo nkulu zibune zigende eri buli mukyala yenna, kubanga zisumbuwa abakyala bangi. Si bawala bokka abaakatandika okulwala, naye gw'olaba alwalidde enfunda anaatera n'okunnyuka, era ogenda okulaba ng'abuuza ekibuuzo ekikwatagana ku muki, ku musaayi. Batera kunnyukira ku myaka emeka mpozi? 15? Bw'ateswawo mwekuyiseemu n'esukka. Kale buli omu alina enkula ye. Buli omu alina ki? Tewaliiwo myaka misale nti gibeera bwe giti. Abasinga ku 5, abamu bayingira 56, abamu bw'atuuka mu 6. Kisinziira mubiri gw'omuki, gw'omukyala. Kale twebaziza nnyo daruso eno, gyendabira ddala nti abagirimu bazze kusoma. Saba Allah atuwangaalize ku mbeera eno. Baganda bange nga naatera okutandika okubasomesa, okubajjukiza, njagala kusooka bajjukiza nti tuli mwezi gwa Ramadhan ogulabikira ddala nga guweddeko. Buli omu yeefeeko wano we tuyingidde weetaaga kwesiba nkoba, kwesiba kimyu. Bwe luba lutimbe lwa TV totemya, tusobole okufuna obulungi obuli mu nnaku zino 10. Allah mwe yassiza Qur'ani y'ekitiibwa, ate mwayisiza bajeti yaffe etukwatako. Bamalayika mwe bakkira bonna n'etebulayo asigadde, naye nga bajjiridde ggwe. Aisha ye yabuuza bubuuza Nabbi, ki kye nteekeddwa okukola?
n'amugamba nti kuuli allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Edduwa eyo mugikwate mugiddiŋŋane ebeere ng'eyitiŋŋana ku lulimi lwammwe paka bwe tulifundikira omwezi guno ogwa Ramadan. Fala tas'am minhu, togeza n'ogitamwa oba n'ogikoowa, wabula giddiŋŋane buli kiseera, laylan wa nahaara, misana n'ekiro. Wenyigire nnyo mu ibaada, naddala obudde obw'ekiro. Abantu ate babeera mu birala, kulaba mipiira, tegerekisi, kubeera mu byabwagazi. Nabbi we yatuukira okwewala ensonga z'omu maka ez'obufumbo, fayajtahid ma la yajtahidu fi ghayri, n'anyiikira olunyiikira lw'ataanyiikiranga ate mu ndala. Kitegeeza twongeremu amaanyi, mukendeeze emmere, muve mu mayumba g'abantu, mutambula mu arwah, ne muveeyo nga mubwegedde, babasibiridde n'eddaaku, ne weebaka buki bwebasi, nodda ng'okooye mulina edduwa nga 7 olunaku, ova wano odda wali, ova wano odda wali, wonna buli wolaga kulya bbaasa, ogenda okudda ng'okoze ki? Ng'ogoose, amaanyi gakoze eki? Ne weebaka, n'ofiirwa obulungi obuli mu biro bino. Wallahi bya bbeeyi, biro bya kiki? Bya kitiibwa, bijjudde ekitiibwa, bijjudde emikisa. Koleramu ibaada gy'ogenda okukoleramu, tuli fena khairun min alfi shahar, esinga emyezi 1000, emyaka 84 n'emyezi egikola ki? Egigwamu. Ngenda kwogera ku asbaabul hidaaya, ensonga ezituleetera obuluŋŋamu era n'ensonga eziziyiza abantu okuluŋŋama. Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, inna alladhina irtaddu ala adbaarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytaanu sawwala lahum wa amla lahum. Waliwo abantu Allah subhanahu wa ta'ala baawe ekyengera kino eky'obusiraamu, ekyengera ekinene, naye ne bakisuula ne bava mu busiraamu ne bafuuka bamurtadi. Omuntu yenna avudde mu busiraamu asharru min alkafiri al asli, yasinga obubi okusinga omukafiri ow'ekikolo. هذا قول الشيخ الإسلام بن تيمية، المرتد أشر من الكافر الأصلي، yasinga obubi obuvundu n'okusinga omukaafu ow'ekiki? Ow'ekikolo. Kisooka murtadi ayonoona, awugula n'abalala. Era abantu bonna abava mu ddiini ey'obusiraamu mu famire yammwe, simanyi eyo famire nga terina kizibu ekyo, yaani bw'ataba ssengaawo, mwana wa maama wo, bw'ataba ki, taata wo muto, bw'ataba mutabani wo, ABCD. Teriyo famire gye mmanyi okuggyako ng'erimu ki? Murtadi. Naye abantu abo abava mu busiraamu, musooke mubakoleko da'wa, mubalage obulungi obuli mu busiraamu, mubakoowole. Bwe bagaana, mubaboole, mubakyawe. Ne bwe baleeta ebyokulya byabwe, aleese sukaali, musajja yamugye mu ddiini, n'amukyusisa eddiini, n'akuleetera ebyokulya, kobe ng'oli munaku, boola bizire. Ne bwafa takolebwako mukolo gwonna gwa busiraamu. Ne bw'aba aziikibwa, asuulibweyo busuulibwa,
bakwate emiguwa basuuleyo, newe kaba kati basende busenzi mayitiye, bamwawule n'okumwawula, baziikeeyo ku lusalosalo. Ekibanja kyammwe ekya Rajabu ekiyita n'ekya Peter awo ku lusalosalo awo muteekeeyo olw'obubi. Nabbi n'atuuka noga nti man baddala diinahu faktuluhu, yenna akyusa eddiini akole ki? Attibwe. Ne mukiyita kya muzannyo ekyo, naye nga bannyinaffe n'abavubuka museeredde nnyo olw'okubasuubiza ebitaliiyo, olw'edduniya eno entono, ate nga buli kyengera kye musuubira ekiri mu dduniya muno zaa'ira, kyakukola ki? Kyakuvaawo. Kyengera ki ekiri mu dduniya muno nga baaqiya, omuntu agenda kusigala nakyo? Kyengera ki? Siraamu bokka. Naye bino byonna ebisigadde tetulina byengera. Abantu be balabanga ebyengera nikima, mutawaana. Funa ebyengera ate n'obeera Allah n'akuleetera stress, wakweraliikirira. Mbikuumye ntya? N'ofuna ssente ng'otya n'okujja okusaala fajiri, bayinza okuntemula. Gwe kennyini n'obeera ku bunkenke, n'ogula emmotoka n'ogitintinga, bajja kukulaba bakuleko obulumbaganyi. Kati be tulabanga ebyengera, waraaha nikima, emabega waabyo mitawaana misiiba. Ekyengera kyokka ekirimu emirembe alhakikiya ejja ddala ni'matul Islam. Kyengera kyabo ki? Bannyinaze abali wano, salaamu alaikum. Abamu mmwe muva mu ddiini ey'Obusiraamu nti Abasiraamu bawasa nnyo. Abasiraamu bawasaawasa, n'abeera n'abakyala bana. Fenno Allah yatuwa bana n'abakomeka, bali teyabakomeka. Babeera n'omu wa kyaki gwe bayita ow'empete, ng'emabega we waliyo 8. Oba ntegerekeka? N'olw'ensonga eyo munyweze eddiini. Tebulaba ebintu bisatu, tusabe nnyo Allah bitutaasi. Idha jitamaati ala al-abdi, senga byekuŋŋaanira ku muddu, Allah bw'aba tamusaasidde tasobola kuwona kibambulira ekyo, kya butalokoka, kyakuva ku ddiini, kyakusuula Obusiraamu. Ekisookera ddala al-jahal, obutakola ki? Obutamanya. Al-jahalu daa'un qatil, obutamanya ndwadde yenna, ndwadde enzisi etta, temanyi kansa. Obutamanya tebumanyi siriimu mu kuluma, bukozesa omuntu ensobi nnyingi, era bwe bugenda okuviirako abantu abasinga obungi okuyingira omuki? Omuliro. Butamanya. Tebulaba Obusiraamu bulwanyisa nnyo obutamanya. Eddiini y'abali egamba nti alimanyi ebingi alibuuzibwa bingi, ne babakuumira mu butakola ki? Obusiraamu bwaffe bukulagira kukola ki? Kusoma, kunoonya irimu. Naye senga Omusiraamu obutamanya bumukuŋŋaanirako, n'agoberezaako ekyokubiri, al-marad, obuki? Obulwadde. Ku ekyo ekyokubiri n'agattako endwadde ey'okusatu, al-fakru, obuki? Obwavu. Oyo ayinza kuwona atya Allah bw'aba tamukwatiddeko? Jahil, marid, fakir. Kati omulokole ali mu maaso ge amusuubizza eggulu n'ensi. Era ntera okuwulira Abasiraamu abeeyogeza, Abasiraamu baalinywedde bulungi mu Busiraamu, naye mmwe basseeko obuzibu mulina, temusomesa misomo gizzaamu ssuubi. Bali basuubiza ki? Nga bakusuubiza kikyamu? Ala ayi asas, kye bakusuubiza kiri ku musingi ki? Waliyo okusuubiza okusinga obulungi nga Allah yakulagaanyisa ejjana senga onookwata ebiragiro bye? Waliyo okusuubiza okusinga ekyo nga Allah yakulagaanyisa okuyingiza ejjana senga okwata ebiki? Naye njagala mutunuulira omuddu ono yenna
akuŋŋaanyiddwako akabenje ak'ebika ebyo ebisatu. Tamanyi endwadde zimuluma, mwavu, ati omulokola ali mu maaso ge ne Bayibuli. Bwamusomera luno olunyiriri, bwaluwuliriza, bwamusuubiza kino, bwamutwalako mu kyaki, bwazina. Olwo ne haaji omu gwe nalaba nga atyetiibula amazina mu kyaki, nga bamuyimbisa n'azinira ddala. Amanyikiddwa wa linnya, saagala kwasanguza linnya lye, ne nsaba Allah ayongere omunyweza. Naye twali tumukolako interview, ndi omu ku abo abaagenda mu maka ge, kuba nalaba nga kinkutteko nnyo. Ne mugamba lwaki otuuse ku ddaala eryo? N'agamba mbadde ne stress, ng'ate abasiraamu teri anfaako. Abantu bali ne bajja ne bambudaabuda, wallahi billah. So bakubiriza okunywerera mu ddiini eno ey'obusiraamu, kyekyengera kyokka ekigenda okusigalawo. Bino byonna ebyengera bye mulaba, ono mufuti, ono alina ssente, ono amiru umma, ono amiru dawula, ebyo byonna bikoma. Hatta ne wano nga bateeka mayiti ye mu ntaana we bikoma. Teri yasobola kugamba nti muweereze mayiti ya amiru dawula oba amiru umma, bagale weereza mayiti. Bane mukwate bulungi mpola mpola mayiti. Olwo nno nze nziseeyo mu kabuli, tulina essiraaja kifampa oba ne Seeka Mukisa, fe abaalaamirwa. Wali asobola okuga nti leeta amiru umma, tugamba tutya? Leeta mayiti. Bane mayiti mugikwate mpola mpola. Kitegeeza ebyo byonna ebitiibwa bikoma ku nsi. Temuli naye obusiraamu kyobola bwe baba bakuteekayo baga bisimillah wa ala millati rasulillah. Naye ddala ekyo kwoli kyoliko. Tuli ffenna basiraamu, obuluŋŋamu Allah waabukuwa aba abukuwadde. A'adhamu ni'ima, ekyengeri ekisinga ebbeeyi Allah kyagabira abaddu be, tuli ffenna n'akigabira umma, hiya ni'matul hidaya ila tawhidillahi wa ta'atihi. Allah kwe kubagabira kyengera eky'obuluŋŋamu n'abaluŋŋamya mu kumwawula ne babeera ne tawhid. Hadhihi hiya a'zamu ni'ma, ni'matul alhidaya ila tawhidillah wa ta'atihi. Allah n'akuwa ekyengera eky'obuluŋŋamu n'obeera ne tawhidi omujjuvu atali mu bituli. Basiraamu tulina tawhidi ajjudde ebituli. Mwavugako ku gaali, ntera nnyogereza abasiraamu nti tawhidi gwe tulina alinga kino ekyuma kye bayita bituli bingi. Kiribeeramu ebituli nga bingi, wakati wabeerawo ekituli ekinene, oza kyekisiba nnatti awo mu kyenda. Eno swala, eno yirizi, eno sawumu, zino nsaasi. Ebyo tebiba bituli. Ate agamba la ilaha illa Allah, bw'amala n'agenda mu kyalo n'alima ku bijja, afune emiki, afune emikisa. Ebyo si bituli. Obuluŋŋamu obusinga ebbeeyi obwa waggulu, ni'matul hidaya ila tawhidillahi wa ta'atihi, bwe buluŋŋamu Allah bw'agabira omuddu we, n'amunyweza ku buluŋŋamu, n'amunywereza ku tawhid, n'abeera ng'agondera Allah subhanahu wa ta'ala. Lilhidaya asbabun kathira. Obuluŋŋamu bulina ensonga nnyingi, naye ŋŋenda kulondamu ezo kwe tuba twekwata. Allah kwasobola okuyisiza omuntu n'anyweza obuki? Obuluŋŋamu. Ekisookera ddala su'alullahi lhidaya, okusaba Allah okukukwatirako akuyambe akuluŋŋamye. Su'alullahi lhidaya, sabanga nnyo Allah. Bw'ojja n'osaala, saba Allah akunywereze ku swala. Simanyi oba abasiraamu bwe tubeera mu swala nastashiru, tufiiringa amakulu g'eddwega nti ihdina sirata almustaqim. Allah tuluŋŋamye, otunyweze eri ekkubo eggolokofu. Tebulaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bw'ali yayogera ku bulungi obuli mu suratul Fatiha, yagamba nti wa fiha anfa'u du'a. Omwo mu suratul Fatiha
mulimu edduwa ekyasinza okubanga ya muwendo. But do you feel it? Bw'otuuka mu alifaatiha edduwa eyo ogifiiringa? Su'alullahi lihidaya. Kyova olaba takwa wano enjala weekuluma ne weegonza, togamba mbu takwa ekulinnye. Takwa egenda kulabika nga bamaze kulanga nti Ramadani ekoze eki. Awo abantu bagenda okufunira ebibala ebibadde mu ssomero wano tusoma. Takwa yakulabikira wali la'allakum tattakun, bwe munaasiiba ddala. Naye wano njala yebagonza. Era abamu yebatuuziza wano, oli atunulamu nga talina gy'alaga, tagenda mu woteeri, tasobola kulaba TV, nanga akampuliriza abantu bano. Naye kati wali nga balanze mu nnaku ezo 6 ogenda kulaba abantu we beekola ekigenyi. Awo we wali takwa. Manyi Ramadani eno we tugibeeramu ebanga wolaba obuti obukyajinga essimu. Kati mulimu asigazza akati aka katujja kati. Mumanyi eryanda ly'essimu katujja kati. Kasitabalanga nti enkya nga nga kazikira. Taddayo kulabika mu masigiti, taddayo kusaala. Mulimu abasigazza obubiri, mulimu abakyajinga kuviira ddala mu Shaabani. Eryanda lyabwe liri fuulu bwe liti. Naye mwe abali mu Ramadani ng'amanda gammwe gatujja butujja, osigazzaako bubiri. Akamu bwe kajja mu tarawiya, akamu kagendako mu bida. Kati takwa ogenda gifunira wali. Kino Allah kyategeeza la'allakum tattakun. Kati obulungamu tusaba Allah atuyambeko okubunywererako. Era sabanga Allah akuyambeko. Bangi abava mu Busiraamu baba n'amagezi ng'agago. Abamu baba basaala. Abamu nga n'ebirevu baabirina, nga n'empale baali baazitema, baazikendeeza, ne bukya ku makya ne bazirinnyamu, ne bukya ku makya ebirevu ne babijjako. Kati olina kusaba Allah kunywereza ku bulungamu. Kyova olaba fayasalu al-abd, omuddu yenna alina okusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyahu, amulungami. Jaa fi hadithi al-Qudusi, Allah bwe yali atukoola yagaa nti ya ibadi, ulira eddoboozi eryo Allah yali atulumirirwa naga nti ya ibadi, baddu bange. Kwali kulumirirwa naye raba gwe balumirirwa tafaayo. Allah yogera mu hadithi al-Qudusi naga nti ya ibadi kullukum dallun, mwenna muli babuzi, mwenna mubula, illa man ahdaituhu, okujjako oyo gwe mankoze ki, gwe mba nnuŋŋamizza. Kitegeeza Allah yakola ki? N'agamba Allah fastahduni ahdikum, munsabe obulungamu mbakole ki? Nja baluŋŋamya. Fastahduni, munsabe okubaluŋŋamya. Ahdikum, nja kubaluŋŋamya. Kitegeeza omukkiriza yenna alina okusaba Allah amukole ki? Amuluŋŋamye. Ihdina as-sirata al-mustaqim, ay Allah tuluŋŋamye eri ekkubo eggolokofu. Omuddu yenna mwetaavu eri hidaaya, wadde olaba osaala, wadde olaba osiiba, wadde olaba engoye zo ziri waggulu, wadde olaba ebirevu kwebiri, n'omuswaki tegukuva wano mu nsawo. Saba Allah kuluŋŋamye. Wallahi bukyenkya ng'obulungamu tokyabulira, kubanga Allah yayogedde n'aga nti ya ibadi kullukum dallun, mwenna muli babuzi, illa man hadaituhu, okujjako gwe mba nnuŋŋamizi. Fastahduni, musabe okukola ki? Okubaluŋŋamya. Ahdikum, nja kubaluŋŋamya. Akhrajahu al-Muslim, hadisi eri Muslim. Tubeere nga tusabanga nnyo Allah obulungamu. Ekyokubiri, Allah kwayisiza tuluŋŋame. Ta'dhimu nususul kitaabi wa sunna, okugulumiza, okuwa ekitiibwa
obujulizi obuzze mu Qur'ani ne mu Sunna. Qur'ani bw'etaakulungamye ki ekigenda okukulungamya? Mpapula z'amawulire, bigambo by'abalokole. Mu by'oba okolerako Allah akulungamye, ta'dhimu nusuusul kitaabi wa sunna, gulumizanga nnyo obujulizi obuzze mu Qur'ani ne mu Sunna. Abasiraamu bangi ku mulembe guno obasomera aya mu Qur'ani ne hadithi mu Sunna ne bakuvuma, ne basuubira nti okuvumaako kujja kukukosa nnyo. Nze okunvuma si kyekinkosa, wabula ekinkosa kwe kulaba ng'ozannyidde ku bulungamu, kubanga nze ne bwonvumavuma. Naye obusiraamu bwo buli Allah bw'akwagaza, oyinza okuba kyonvumidde kyojeeja nga kigenda kusuula mu muliro. Akati gwe n'osuubira nti olumya nze era onzikakkanyiza, okakkanya busiraamu. Si nze newonzikakkanya, sirina kyendi. Naye tunuulira eddiini yo. Abantu babasomera Qur'ani, babasomera hadith, buli n'agivuma nakkakkanya ne seeka. Kikulu obwo obutabuliiki bwonoonye eddiini. Eddiini eno senga terimu butabuliiki obwo obusalafu, senga eteredde alowooza avuma abantu, ovuma bujulizi. Nze ne bw'ovuma tolina ky'osobola kunnyiiza namu. Wabula ekinnakuwaza kwe kudda ku busiraamu n'obukola ki? N'obuvuma n'obujereka. Kubanga mba neeraliikirira enkomerero oyo embi. Kubanga nze nkya siriiwo, naye obusiraamu bugenda kukola ki? Bugenda kusigalawo. Kati nze ne bw'ovuma. Era bangi abaddeyo ku mikutu ne bavuma, oli n'ajerega, nago oyo tategeera. Yes, kituufu sitegeera. Naye gwe osinga obutategeera. Kubanga omuntu okusomera obujulizi obuli mu Qur'ani ne mu Sunna, n'ovuma buki? Buvumi. Ng'era bwe ndaba abantu abalala bwe bavuma abaseeka ababasomedde obujulizi. Omuntu yenna okuluŋŋama la budda an yu'azzima an-nusuusu min al-kitaabi was-sunna. Alina okubanga wa respect, awa ekitiibwa obujulizi obuzze mu Qur'ani ne mu Sunna. Faya'malu bihima, byombi n'abikolerako. Hatta ekintu ekyo kiba kikulemye okuteeka mu nkola, tokikola ki? Tokivuma, tokijerega. Kati wano mwe muyinza okuba teri asobola kuwasa mwana wa taata w'omuto, si bwe kiri? Nga tokisobola. Naye nga ate obusiraamu bwakikola ki? Ekyo gwe kyotasobola tokivuma. Wuliriza Qur'ani kyegamba. Ogende nti Allah bwe yagamba, nabbi bw'atyo bwe yayogera as-sadiqul masduq, alhamdulillah. Newankubadde gwe tokitadde mu nkola, kuba tebakikukakaatiseeko nti tteeka mukwate omukole ki? Omuwase. Ng'ekyo okireka nti bwe busiraamu, alhamdulillah. Naye abantu bavuma, ne bajerega, ne bakkakkanya, ne basuubira nti bakkakkanya ono ayogera, so bali ku Qur'ani eyogera gye bazannyirako. Ta'dhimu nusuusi min al-kitaabi was-sunna wal-amalu biha. Tugulumizenga nnyo obujulizi obuvudde mu Qur'ani ne mu Sunna n'okubukolerako. Teriyo bulungamu bw'ogenda kufuna nga tebuli mu Qur'ani. Teriyo bulungamu bw'ogenda kufuna nga tebuli mu Sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyokusatu, tilaawatul Qur'ani wa tadabburihi wal amalu bihi. Bw'oba oyagala obulungamu musome nnyo Qur'ani. Qur'ani Allah yagissa kutulungamya. Tuli fenna Qur'ani Allah gy'ayogerako kye kitabo Allah kyetugaa nti dhalika alkitab la raiba fihi. Tekirimu kubuusabuusa, tekirimu kubisaako mpawa. Allah bwe yali ayogera ku Qur'ani mu kugissa mwezi guno gwa Ramadan, yagaa nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran huda linnas. Yerungamya abantu, obulungamu bwabwe buli omwo. Huda linnas, yerungamya abantu, obulungamu bonna Qur'an. Olwaleero tuba tusiibye olunaku olw'19 wakasoma ejjuzu mmeka? Omusiraamu yali badde omunafunafu senga era alina ejjuzu 19. Abatukulembera abalongoofu baagimalangako mu biro 3 mu nnaku 7. Omuntu n'alaba ekyo nga kinene, naye nga wano waliwo abasiraamu abasoma zi khatima nga baziweereza abafu. Qur'ani bagimalako mu lunaku olwo.
ne babasasula ssente abumba manyi. Akati bakugamba batya nti abaatukulembera abalongoofu baasomanga Kulaani bagimalako mu nnaku 3 n'onyeenya omutwe ng'olabanga kiki kakinene nnyo kiraze wala. Tebaakolanga naye nga mumugituulira ku khatima nga bagenda nakusasula emitwalo 2 n'ogikeera ku fajiri ogenda otuuka ku magaribi n'ogaa nti nataka pesa yangu maze mpa ssente zange. Omulimu gwe wantumye ngukoze eki ngumazi. Kitegeeza tusobola okusoma Kulaani netugimalako mu mwezi gumu n'ogiddiŋŋana. Obulungamu bwonna baganda bange abasiraamu, bamaama bange abasiraamu, amaka gaffe tugateekemu Kulaani. Kulaani ejja kutuluŋŋamya. Mugikolereko ate mugifumiitirize ku makulu agagirimu. Muleme kunyumirwa bunyumirwa amaloboozi, wabula musabe Kulaani etuluŋŋamye, kubanga Allah gye yatufuulira nga ye dusturu hadhihi l-umma, nga ye constitution ya umma eno, eteekeddwa otuluŋŋamya mu nsonga zonna ez'eddiini, ez'akhira, ebyobulamu, ebyobufuzi, enkulembera y'abantu, byonna Kulaani yabyogera. Teriiyo kiri mu nsi muno nga tekiriko njigiriza yaki ya Kulaani. Omwayingiridde ebisiyaga mwasanze ng'obusiraamu bwalambika dda. Covid bwe yajja abantu gwe baali batasuubira, COVID-19 nga tetukiwuliranga nako, nga Kulaani yakitegeka dda. Ebyombwengula Kulaani ebyogerako, ebyawansi eyo mu ttaka Kulaani ebyogerako. Kiki kyetaayogerako Kulaani? Byannadisi osuubira byetaayogerako. Neeyogera ku by'obusawo, neeyogera omukyala azaala atya, afuna atya olubuto, neeyogera ku kuzaala abaana 2. Kulaani mwe muli obulungamu bwa buli nsonga yonna. Please mugiwe obudde, beera mbasoma Kulaani, eka kwefuula bize. Ikra al-Qur'an, soma Kulaani. Newoosoma page, newoosoma aya 5 olunaku, naye nga Kulaani ogiwadde omugabo. Leka kufuula mwoyo gwo kubeera nti oli bize. Teriiyo bwa bize awali ekitabo kya Allah. Tebugezanga ku makya ne buziba ne bukya nga tosuntunudde mu Kulaani. Sawa oli mukyalo oba oli muki, oli musajja, Kulaani tugiwe obudde. Nkubagiza nnyo abo abateefuddeeko kugisoma. Naddala wentunuulira omugigi gw'abamaama baffe bajjajjaffe abatajjumbira, ng'oggyeko ab'omulembe guno abagezezzaako, mpulira okunyolwa mu mutima. Osanga nga ne maama wange alimu abo abatamanyi kugisoma. Simanyi wuwo waatuuse na jjuzu mmeka z'asobola kusoma na kigero kikyalina. Tubeere n'obulumi obwo ng'oziika maama wo weeraliikirira nti mu bimu byagenze nga bimulemye, Kulaani abadde tamanyi kugisoma. Nga mu bimu byoba weeraliikirira ku nnyoko gw'oteeka wansi kitaawo, kugenda nga Kulaani abadde agiragajjalira. Abamu balina ne bamaama baabwe bafuuyi ba mmindi, be bayigiriza n'abakyala okufuuwa emmindi ku byalo. Temufuddeyo kweraliikirira ku bannyammwe. Maama wo n'atuuka n'okufa nga n'omusaalaba gumuli mu bulago, naye nga tofuddeeyo kulumwa ku ekyo, wabula you are happy. Tofuddeeyo, tolina kyotadde mu maanyi. Baswahaba baatambula emirundi n'emirundi okuddiŋŋana bannyaabwe basiramuke. Otaddemu effort ki okulaba nga maama wo aseeseetuka ku ddaala eryo, afuuka omusiraamu, ava mu kunywa taaba owaakaali. Owaakaali tebamumanyi. Taaba waakaali abakyala abakadde bamunywa nnyo, ate neebeera omuliro gye bateeka mu kamwa. Temumulabangako. Eneebeera omuliro ate gy'ateeka muki mu kamwa, yenna naddugala olulimi. Mungu atutaase. Ensonga endala, qiraatu siiratu nabii, okusoma ebyafaayo byani bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashaabi ridwanullahi alayhim wali iktidaa'i bihim, n'okubeera nga tubagoberera. Bw'oba oyagala obulungamu
somanye ebyafaayo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebyabasahaba n'okubeera nga tubagoberera tulabe baafuna batya obulungamu. Gwokwata sahaba omu yekka bw'ati n'ogaa kansome Ibn Mas'ud yekka obulamu bwe n'ensinza ye Allah ne ibaada ye kikumala ne wotanonooza balala. N'ogamba Abi Hurayra ono yekka kansome ebyafaayo bye, yakola atya obusiraamu, yalungama atya, yatambuza atya ibaada, kikumala ekyo kyokka. Tusome ebyafaayo by'abasahaba mu mbeera yakubagoberera bye baaliko. Allah ajja tulungamye. Ekyokutaano, mujalasatu salihiina wal muslihiin, tutuulenga nnyo awali abalongoofu n'abo abalagira empisa ennungi, wal akhyaari min ibaadillah, n'abantu abalimu obulungi. Tuli fena tubeere nga tubeera ku mwanja eri abantu abo. Lwaki otula n'abantu abaseegu n'obeera nga osiiba wali abantu bakuba ludo, abawemuzi, osiiba mubayimbi, otambulira wakati awali abanywi b'enjaga wootuula. Mu bimu ebikyasinza okubuza abantu gy'emikwano. Abantu b'owangaala nabo kikulu nnyo mu kukwongerako eddaala ly'obusiraamu bwo. Era bw'oba otambula n'abantu bakyamu, bakutuma mu bakazi, gwe kayungiriza asooka, bakutuma kukola bino bikyamu, tebasaala, wallahi ogenda kubula. Abantu babuze nnyo nga babulira ku mikwano. Tegerekisi naatera okumaliriza okusinziira ku budde bwe bampadde. Ekyomukaaga, mujahadatu nafsi, omuntu alina okwerwanako. Lwana ku mwoyo gwo, obukendeevu bwo obumanyi na kiki ky'obulamu. Beera omuntu ayeefaako okulwanyisa omwoyo gwo, okulaba nga ogununula. Tuli ffenna basiraamu. Nsonga endala mu nsonga ezitulungamya ngende kubiziyiza abantu obulungamu, tadhakkuru al-akhira wa husnu al-aqiba. Jjukiranga nnyo akhira ogirowoozeeko, era olowooze ku nkomerero oyo eribeera etya ku buzito bw'olunaku olwa qiyama. Mu by'obanga olowoozaako okubemu akaseera kutunuulira ekigenda okubeera ku qiyama. Bwe bali nkwasa fayiro yange mu mukono ogwa kkono, bwe bali ŋŋamba nti gwe beera kino, ŋŋenda kubeera ntya? Bwe bali bala Allah n'ayita abakola kino, ŋŋenda kutunula nti? Ebirowoozo byaffe tubiteekenga ku ki? Ku akhira. Njagala kusembyayo mawaane ul hidaaya. Biki ebiziyiza abantu obutaluŋŋama? Ekisookera ddala, al-i'raab anil hidaayatul kitaabi was sunna. Abantu okukuba amabega Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasita okuba amabega mawaani ul hidaaya, al-i'raab an hidayat al-Qur'an was sunna. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Kasita okuba amabega Qur'ani ne sunna. Bameka ababuze lwakuva ku Qur'an? Bameka ababuze olw'okuva ku njigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ekyokubiri, al-i'jaabu bid-dallin, abantu okuteeka ebirowoozo ku babuze, wa taklidihim wa tamassuk bima kaanu alayhi. Abantu okubeera nga beewuunya ababuze ne basamaalirira ku ebyo bye batuuseeko. Abantu ogenda okulaba nga ebiseera byabwe n'ebirowoozo babitadde ku babuze. Beewuunya abasajja bano balaze wala, balina amasomero, balina ebigo, balina projekiti, naye nga projekiti ezayogerako ezimu za mbizi. Naye yeewuunya. Ekiva mu kubeewuunya kubakaddasa, kubagondera. Alaba nga balaze wa?
wala nnyo. Kakati omuntu lwatuuka ku ddaala ero, al-ijabu bid-dallin, okwewuunya abantu abaabula. Buli n'abeera awo ng'asamaalirira siteepu abakaafu gye baliko, sajja balaziwala. Era ogenda okulaba abantu ebikwatagana ku bantu abaabula nga bibatwalira obudde. Naye bw'obateeka mu kubeera nga obannyonnyola abantu Allah be yalungamya, abantu tebabawa budde. Akali mwe kambabuuza ekibuuzo. Senga wano balangirira ne baga nti Imaamu Sudaisi waakutuuka ku kisaawe Entebbe, oluguudo olwo olw'Entebbe lusobola okukwata, oba abasiraamu muli batono abatasobola kukwasa luguudo olwo lwa Ntebbe kuba nti lufunye ejjaamu. Naye senga bagamba nti Gaitano bagenda mumwaniriza ng'ava e South Africa. Tegerekisi tunuulira Ntebbe bwafaanana. Mutegedde oba pointi yange? Abantu batuuka ku ddaala nga beewuunya ne basamaalirira ku bantu aboonoonyi ababuze. Bugamba abantu abo bafuula nti basereebu. Wano woka tuli masjid ne baga nti kamiliyoni ali wali nyinzo sigazaamu abana wano. Wano wenna abazze okusiba baga kamiliyoni akyami awo. Olaba abantu oba Bobi Wine yazaawo, oyinza okulaba abantu bakwata engatto ne bandeka n'omuzindaalo. Naye wobagamba nti Sheikh Abdurrahman azze wali oba amiru umma, oli abanga atawulidde. Kasita omuntu atuuka ku ddaala eryo alina kubula. Oba ntegerekisi al-ijabu bid-dallin wa taqliduhum. Kasita obagoberera, kubanga abantu babagoberedde ne bagoberera n'ennyambala yaabwe. Era osanga abavubuka ayambadde ki-t-shirt kinene bw'ati alinga ali kuhanga, bw'azimba kiriko emabega ekigambo kinene I am pregnant, naye ng'atambula akaga. Omuntu okwambala obwambazi omujoozi oguliko mmese. Abamu tebaagala naggooza. Okwambala obwambazi omujoozi gwa mmese. Ye mmese Messi. Messi? Aze siri wa bya mpiira munansonyiwa. Akati ekyo omuntu kasita akituukako, era ebyo bisinza okutwala abantu ne babula. Beewunyanya bwe bayita basereebu, babawanya ekitiibwa ne babagulumiza. Tegerekisi kati ekikkakka ekyo kibuza abantu bangi. Songa endala, aljahlu bisharia. Aljahlu bisharia, abantu obutamanya amateeka ga Busiraamu. Abantu bwe bawulira sharia kati ng'eno gye baatutaddemu nti ffe tuvunaanyizibwa ku sharia, abantu basuubira kujjako mutwe. Era waliwo n'olaba abajega nga bakomenti, kakati sharia etakola mu Uganda baba balondedde ki? Ani yaga nti tekola? Tetusaala, tetusiiba, tetuwasanga Obusiraamu bwe bulagira, tetuta abakyala nga bwe tulagira, bwe tufiirwa tebatusikira nga Obusiraamu bwe bulagira. Mu sharia mugitegeeramu kutemako nsingo. Sharia tetegeeza ekyo. Etegeeza sharia etegeeza amateeka ga Allah ge yassa. Naye olinaga sharia mu Uganda tekola. Ani yaga nti tekola? Bw'oba oyagala okuwasa bakugatta mu Busiraamu. Bw'oba oyagala okuta omukyala omuta mu Busiraamu. Bw'ofiira kitwawo emmaali bagigaba mu Busiraamu. Kati oyagala sharia esinga awo eri luddawo. Nika almiraafu. Gwe kennyini sooka oyimirizeewo sharia mu mutima gwo. Ne mu nsi ejja kukola ki? Ejja kuyimirirawo. Naye n'otunuulira abantu abatamanyi kati aljahlu bisharia. Mu bimu ebibuza abantu butamanya sharia. Wal-i'raadu an ta'allum al-ilmi ash-shar'i. N'abantu okuba amabega okuyiga irimu y'obuki? Y'Obusiraamu. Abantu balemeddwa okuyiga irimu y'Obusiraamu ne bayiga ebirala. Muyize okuwakisa enjuki, ne muyiga
engeri gy'olimamu mu kifo ekifunda, gy'okwatamu enjuki, ebyo byonna mubiyize. Naye al ilmu shari, abantu okuyiga irimu y'amateeka g'obusiraamu, abantu tebagiwadde budde. Naye nga bino ebisigadde abantu babiyize. Kakati wano n'ataasomako amanyi okukozesa essimu ya WhatsApp. Era ogenda okulaba oluusi muzeeyi waggamba, waaye gyontereko WhatsApp. Ebyo abantu babitaddeko amaanyi. Naye teri yasobola kuyita aya eno bagisoma batya. Ndowooza maama mu bye yakakuyitira mulimu omuyigiriza nti aya eno bagyatula batya. Naye ataasobola okuyita, mwana wange essimu yange WhatsApp yavuddeko, njagala gikuweereza eyo e Kampala bagitereeze, sikyali ku WhatsApp, sikyali ku Facebook. N'otunuulira omukadde ayagala Facebook agyagaza ki? Naye tasobola kuyita, mwana wange aya eno simanyi gisoma, nteeraako omuwalimu ansomesenga WhatsApp. N'okulinnya erinnya alikyame WhatsApp. Kale ekiddirira ekisembayo mujalasatul fasidina wal mufsidin, okutuula n'abantu aboonoonyi aboonoona mu nsi. Bano bonna bemulaba abayiza okulya ebisiyaga mikwano. Al mufsidin, mujalasatul fasidina wal mufsidin, okutuula n'abantu aboonoonyi aboonoona. Kimbage nti abantu bano abayiza omulimu guno omuze omubi ogw'okulya ebisiyaga, kutuula n'abantu bakyamu. Kasita otuula nabo n'obawa obudde n'obawa amatu, n'otambula nabo nga bakuyingiza mu mize emikyamu. Abavubuka abayiza okunywa enjaga, obwenzi bwennyini mikwano gyaffe bwe butuyigiriza. Okunywa sigala, omwenge, shiisha mikwano. Okwambala obubi mikwano. Abakyala abo ekisinga okubattira amaka ne goonooneka emikwano gye bafuna ne balalambala. Buli n'amuga tekisoboka, tokkiriza mulembe guno mukyala kujooga. Manya musajja kujooga. Musajja nga akujooga atya? Ku gavumenti eno musibe. Naye omubuuza agamba musibe, ye tasibanga wuwe. Ebula nagambye ejja abasiraamu ne mbagamba nti tuli ku mulembe tetukyalina bakazi waka. Bano abakazi be tulina ba gavumenti. Tekyali muntu wano alina mukazi. Batono nnyo abalina abakazi nga bali waka. Abo bantu ba gavumenti abo bakyawabulwa abo. Okyamugaana gy'alaga abo. Okyasobola omubonereza nga bakitaffe bwe baakubanga bannyaffe. Takusiba eruzira, poliisi tekukima, nekujjako n'abaana abo be batugoba kati. Akugoba awaka n'agava mu nnyumba yange, tuleke wano n'abaana. Ate gavumenti nemuwuliriza ne poliisi ne bakugaa nti mutebi, bw'oba oyagala emirembe toddayo okusalimbiikiriza mu makaago. Bwe tunakwata ogenda kuggulwako omusango gwa trespassing. Era tukuwadde ennaku 4 mu buli wiiki lw'ojjanga okulabako ku mwana wo eddakiika 3. Abo si ba gavumenti? Temwagala kwogera bizibu byammwe naye nga mutudde ku bbomu zino eziri e Russia ne Ukraine. Kakati abantu we baava abo kyekyaboonoona. Kyembagambye mujalasat al mufsidin wal fasidin. Abo si ba gavumenti? Okyamuvunaana ye yakubuuza ovaawa, oluddeyo ng'okola ki? Gwe yali badde abuuza bye walitookeddwa okukola kati be babikola. Ye ate lwaki tebabikole nga temukyayagala balabirira? Hakulaba tokyali mu mpeke. Yakuweerera abaana mutuuse na kubalaga mpale nti zikaddiye babagulire. Bajja bagulira nnyo n'okubakuba bajja bakuba kati. Omutegendereze. Fundikira ne bino bye bisembayo.
mu bimu ebibuzizza abantu ebikyasinza okubuza abantu biri ebintu ebi bisatu bimaliriza nabyo. Ekisookera ddala annafsi, omwoyo gwo. Omwoyo gwo gwe kennyini olina okulwanyisa nnyo omwoyo. Gwagala obwenzi, gunyumirwa obubbi, gulimu kakikya, gulina hawa. Omwoyo guno inna nafsa la ammaratun bisuu'i, gukulagira kukola bikyamu. Ne baziina ne gusigala nga gututte. Ne bakusomera zaka ne gugamba sijja jjiwa. Ne bagamba waliwo okusiibulula abasiibi n'oga bagende balye mu maka gaabwe. Mwoyo gwo. Omwoyo. Era atalwanyisa mwoyo guno olina okuguwakanya. Mu bikyasinza otubuza muki? Myoyo gyaffe. Era Allah akowoola omwoyo ogutebenkedde ku mateeka ge. N'agamba nti ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Mwoyo gwo gwatebenkera ku tawhid, ku sunna, ku biragiro byange, irji'i ila rabbik. Deri Allah wo radiyatan mardiya. Gosiimye, osiimiddwa. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ekyokubiri, ash-shaytan. Mu bikyasinza okutubuza shaytan ng'etumezze. Allah yagamba n'okugamba nti inna ash-shaytana lakum adu. Shaytani gye muli mulabe wa lwatu, fattakhidhuhu aduwwa, mugifuule mulabe. Naye shaytani ng'etumezze ebigwo, n'ekumeggera ku balema, n'ekumeggera ku baweereza obuugi, n'ekumeggera ku basiika emmamba, n'ekumeggera ku bahawusigaalo, n'ekumeggera ku basamize. Sitaani gwe wagimeggako ddi ekigwo? Ga shaytani ezze gwe n'ogimegga n'oga nti la sijja kikola. Olabe bameggera ne mulamanzaani. Oyina seeka ntende waliddwa kyampitiriddeko neegasse nkoze ntya? Lwaki tewasoose kubuuza nga tonneegatta? Sitaani mmwe mwakagimegga ebigwo emirundi emeka? Ne mulamanzaani neetumegga? Buli kyekutuukako ekumegga. Ekumeggedde ku ssente, n'ekumeggera mu bakazi, n'ekumeggera ku busamize, n'ekumeggera ku ki, buli kyonna ekijja ekumegga. Kyova olaba bali Allah be yasiima n'abayingiza ejjana mu bantu ab'emiteeko 7 mwe mwali omusajja. Manyi yali musajja da'atuhu imra'a, eyasikirizibwa omukyala n'amutiisa okutya Allah nga balina mu nnyumba bagadde nawo. N'amugamba nti ittakillah, tya Allah. N'amugamba Allah atulaba, Allah atulaba. Weddira omegga shaytan nojiga a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sitaani yagala kunkoza kino, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ekibajje ku bwenzi siriimu. Sirina gafanga maama abudu, sikyayenze endabye mayiti y'owa siriimu nkitadde. Ekyo kyekikutiisiza? Oba wali baddoga Allah yaziiza obwenzi? Ekyakujja ku bwenzi ki? Kutya Allah nti yabuziiza oba bw'oziise? Era abantu batuuka noga siriimu ng'aluma, sirina gafiiraawo. Kati ate abajeemu abaakaluba emitima n'agamba ow'ennaku zino takyaluma ng'oli owa Bbongole, owa Fire Lutaaya, ye n'asigala ng'asaatuuka. Mb'oli owaluli yakulumako, asigala siriimu. Naye gwe tukuba mu kifaananyi mayiti y'okutuuka mu kabuli ng'ekigireese kufa siriimu ate ow'obwenzi. Ekyo tokirowoozaako. Ekisembererayo ddala mu bikyasinza okutubuza tuli ffenna qurana usuu'i,
emikwano emibi, mikwano emikyamu gitubuzizza nnyo. Era bw'oba oyagala okulaba omuntu obulungamu bwe, tunula mu baatambula nabo, ojja kusobola okutegeerako empisa ze n'eddiini ye. Abo b'obeera nabo abo, olina baseegu, bawagizi ba mipiira bwe bawemula, osiiba n'abayana abawemula buli kigambo kyonna, ab'amasannyalaze ne bawemula, n'obeera ne bannaalongo ne bawemula, n'ogoyo nnaalongo yakkirizibwa. Korana usu'i, otambula n'abatasaala onoosaala oti. Tebulamba kubanga nina obuyinza mu nsi muno obuli mu gavumenti. Abantu abo abatambuza ente naali bataddeko amateeka amakakali, abantu ne batuuka n'okugjayo obwereere ku loole, ne bagenda nga bafuka tebafuddeyo gwe bafukira wa booda, tebafuddeyo omusulo gusammukiraani. Abantu abo abayana babonyaabonye nti oli n'agisiba bw'ati, n'agijja mu lukoola nga yonna eri bw'ati, agisibye ku mukira bw'ati, ne bagijja ku loole nga babukuba emiggo n'ogiyiira amazzi agookya, n'agikuba gy'ogenda okulya. Naye nga wallahi Allah yakyusizza n'agamba ente eyo nti obugonvu bukomaawo, tosobola gisala, n'egira bweti n'ekukyukira bweti, emisinde gy'oyinza okudduka. Wano okanga yazze mu muzikiti, oli imaamu Chinese yeyita owa Taikonde, oyinza n'okunoonya waayise, nejjano muziki negira bwetu fenna wano teri ayizoka mugikwate uyo teri asobola gimeka. Naye Allah abitugondeza buki? Bugondeza. Naye gwe n'ogyokya amazzi, n'ogiteeka olukato mu nnyindo olwokya, ogiramba. Nze nagiguze Muhamudu n'agiteekamu olukato bwati. Kale baganda bange, abantu abo balina obwononefu obw'ekika ekya waggulu. Tusabe Allah abawe obulungamu, abataase n'ebirala bingi byesobodde kwogera. Maliriza nga mbakubiriza nti mwebale kujja kusoma, muwagire pulojekiti eno gye tuliko ey'okuzimba omuzikiti guno, n'okubeera nga tusapootinga emirimu gy'obusiraamu, okugitwala mu maaso n'okufaayo ku ddiini yaffe enkulaakulana. Teriyo agenda tukulaakulanyiza busiraamu bwaffe okuggyako ffe kennyini. Tulemenga kulinda baki? Bawalabu. Tuyambe n'abantu, tusiibulule abantu, tubeere nga twefaako mu nnaku zino 10 ezisigaddeyo, buli omu yeerwaneko okulaba ng'alina kyakola. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.